Kampala bulijjo NRM ereeta mu bugenderevu candidate omunafu. Kampala bulijjo ewagira opposition gwene ikolagana naye indirectly nga terabikako mu surface. Naye nga munda bakola ki? Bakolagana. Ebisanja bya Lukwago ebisinga directly abadde akolagana naye. Lukwago abadde akolagana government? Bw'ogamba nti inginiya Balimwezi ali mu 9,000 okulonda kubadde tekujjumbiddwa. Kuba Lukwago yawangulako ne 24,000. Naguno ogusembye badde gumu 19 mwaka kitegeeza abantu tebalonze. Kituufu. Nakunoonya lwaki tebakoze eki. Ate nga wayiseewo ennaku ntono okuva ku kali akulonda era nakwo kuba taalonda bulungi. Naye nga mu Buganda ne mu Busoga Western balonda. Singa kyenda kinana. So Lukwago kuwangula nabadde si kibuusabuusa. Wakirabanga kijja. NRM yakukuta nnyo kwani gweteeka okuwagira mu kalulu kano kuwa mmeya nga si waayo. Ne batuuka ku nzikiriziganya nti Lukwago bamutadde. Jeno akandwa naho Salimu Sale awanyisiganya essimu ne Jeno Kayihura bajeno bakola bateesa ku kalulu ke Kampala. Lukwago abaddeko eno n'omukyala gundi sijja mwogera kuba ati tukwaganyiza n'okwegana teyagendayo eggulu nga olumu weyegana nti tewaliiwo kapapula kana munkekeera sikyaddamu kuyamba nga kali handwritten naga tojja kunyamba vision nekuba story baba naganja bawaabira ngamba Lukwago nti togeza n'owaaba kubanga unlike bwawaabira red paper ku nyumba egindi tebalina evidence naye at least bwekibanga owaabira New Vision nze atakolayo nange mba wa mawulire olwo ogudde ku ffenna olutalo ekyo ojja kuwaabirani gwe Lubwama Lukwago mukwano gwange ate mulabe wange byombi bijjira mu kiseera ekituufu Equal measure nga nzija kubwa kansala Lukwago ogwasookera ddala. Lukwago yampa emmotoka ye n'amafuta nga buli lwale envuga nengitonera gwe nali nvuganya naye wa DP bamuyitanga Nassanga nze nenkozesa eya Kalebu Alaka naye yali looya buli lwa mukaaga nga bajja ne banvuga nga bazina n'akadodi nga sinnamanya nti baliyingirako nemu ekyali kitugatta kimu nali ndipootinga ku keesi zaabwe ez'amaanyi nnyo nga munnamawulire era bw'atandika okujja n'alangira nti ajja kubwa mmeya nze omu ku baamutambuza mu bannaddiini Abakatuliki kuba Abakatuliki bakwano bange yadde ndi musiraamu nawo ne wentudde ndi ku ttaka ly'Abakatuliki era abasiraamu baaliko batono we nasengerako batono ddala naye majority nti y'Abasiraamu yannonda emirundi ebiri nga majority y'Abakatuliki ku bwa kansala nga ndi musiraamu nereeta Omukatuliki ne bamwanjulira amabikke ne bamugula emirundi egi ogwokusatu bamungobya nti oyo avuma abakulu sebaana tasobola naggula tomuzza ne mbayitira omusiraamu Kasozi Ibrahim nga ayimiridde ne mabikke Michael ne bamuwa akalulu. Kakati Lukwago bw'amala okuyitawo awo tetwalina nnyo nkolagana y'amaanyi kubanga nakolangako ne ku City Hall naye nga embeera ze sizikwatagana bulungi. Pozi olumu yampitako nangamba Siraaji nina amawulire ab'amawulire banno ge batakubye mbadde njagala ogakube nemugamba gakwatagana nakola press conference ku Lwokubiri naye kati Lwakuna sirabayo mawulire nemugamba abasajja bagamba nti n'amazzi tugabawa bakoze boycott nga ndi ku City Hall netujja gakuba nze goyagala nkube naga jangu netujja netwogera finally nebiggwa kati olumu mu kalulu akamu yavuganya ng'alina okulondako wakati wa Kidandala
ne Richard okuva mu Makerere yakiikirira Makerere University. Richard Linyandi era biddala yamajokera abadde personal assistant wa engineer bali mwezi ya Luima si Luima jadijukira nenkuba amawulire nti agenda kulonda Kidandala mu observer. Yes yansanga ku steps za high court nangamba gwa amawulire ago wagajewa oli bamwita Luiga konza amawulire ago nagaje mu sources zange nagamba mafunyo nemugamba njagala ngatereze ogenda kulonda ani nagamba sisobola mukubuulira konze kati kangende nagamba ndowooza nti ambulidde bikomye nakubira mukama wange observer Jeti tumusikati ali mu UCC namugamba Siraja alese ebyobufuzi mu mawulire yangambye nti ngenda kulonda Kidandala gwe sirowooza nga nako Jeti nampita tusime nemugamba sozi zange zangambye bwe zityo namboze yabadde abakatoliki bamusabye alonde Luiga kuba bamuwagidde nnyo aba DP nabo ne bamusaba alonde Kidandala kuba muntu wa DP naye Lukwago bali bakyamubala museera ebyo ngo wa DP kati ne bangamba nti amawere gakyuse nga basinga aba DP bakoze eki nangamba bukitabe kituufu nze zisimanyi kali yamanyize amawere bwana londo omulala era njagga kuba mbandi mu kanso kanso etudde naleeta amanyi abiri naleeta Luiga naleeta ne Kidandala NRM bakansala be bali basingamu obungi ebiseera ebyo namugamba tuweemu eddakiika 2 tugende wabweru twegeyeemu tujja kudda tukubuulire bwe bagenda ne bakomawo yali personal assistant wa Lord Mayor yali Sara Kanyike namukuba akaama Luiga akoze memorandum of association ne NRM n'abakansala NRM natabuka Lukwago najjula nalonda Kidandala naye nga mulonda musungu tamujje ku ntobo yaki Kidandala nayitawo NRM ne bagana mu seconding yasoka nayita amanyi abiri yamugamba etteeka ligamba oleeta limu ne tuligoba oleeta eryokubiri ne tuliyisa bayisa Kidandala neti bagana yaleeta ne bagana okumuyisa kanso negana kyatwala enteeseganya ez'ekyama ne bakkiriza omusekendinga Kidandala ate this time Lukwago nagana omuwa akakiiko kabamu justice bamugemerere Catherine bwekatandika nga kakulirwa nga gundi Frank abatumwebaze yakaliko bagala omusensalinga abantu baleeta Alan Sewanya naleeta ebbaluwa eyimiriza nga process etandise ne bagala tebagirabye nabuuka emiza n'agiwaayo kali akakiiko ne kagenda mu maaso era bakola report eyo ennaku ezimu Lukwago yazidojinganga nga anyooma omulamuzi oyo omulamuzi nangamba nti ngenda kukola Lukwago kyalifa kyerabidde ndowooza bagenda kukolaki yali asoma report eyo yagisomera brief report yagisomera mu Prime Minister's office nga minister agirinze n'abamawulire ffenna tugirinze amala gisoma namugamba akoleki avweemu ne bagenda mu kooti ebyaliwo wabiwulira kati report agenda alina kopi emu abamawulire tuli bangi waliwo ne minister na Catholic Justice nagamba sirina gwe nsobola kuwa kopi eno gwe neesiga gyaggiba wayadde minister enda giwa Siraje Luwamba bonna bannamawulire abaaliwo mu kaseera ako Frank abuuza ono ye Siraje bulijjo ndoza abadde awulira linnya nange nenjokyamu nenjibawa kati yagadde kuleetera background lwaki obadde ogoberera bulungi ebigenda mu maaso era obadde omanyi kijja kubaawo kati bwe bamala Salewa agamba Kayanja nti munoonyeeyo ssente first mutandikirewo ahamu tugenda kuwagira Kasozi mu kano Kasozi yawubako olubu lw'ebigere ew'omulangira Kasimu Nakibinge ku mukolo ogumu simanyi oba waliwo ebirala emabega namugamba nti Lukwago twakuwagira luli ndi mukuza wa Latifu Sebaggala
Duli najjamu Latifu ningamba tukuwadde ebisanja biweze. This time round tugenda kuwagira Kasozi. Kasozi n'atuulamu ne banne ba top 10. Namugamba genda kuba MP. Nagamba no kiyinza kusuula kigambo kya Mulangira. Naddayo wa Mulangira namugamba sente ziganye. Badde nsobola wano. Naga sente gwozikola oba Katonda. Iki kigambo Kasozi kwayimiridde. Kati nga fatu weeyise tibawe Kasozi akasente kamuyambeko. Abantu babiri beekiika mu kkubo lye. Chairman wa kwagala na group wamechirumira ambassador ne Sudi over our dead body itajja kubaawo Kasozi niwe kibachi kati nikeji waliwo connection between Sudi ne Anita Mo right honorable speaker ndoza afuna information yakubira Kasozi jangu oyo wasembe wano nja kupa sente zinazo yagala aganti wakiri okubivwamu sijja kulya bigambo byange. Kasozi omulabyeko wizene bigirale mu Kampala. Okuva ebanda byasooka okuba. Kisooka kyali kyebwe mu pikirala kya Lord Mayor. Tiyaddayo wantu. Incidentally nze omukuba mu nominating Kasozi ne former minister w'Emmengo omu. Era twamutwala ku last day. Nga bano abalala bagala kumulemesa kwewandisa dde wano. Ne tunoonye emikono gye baali bagaanidde ntugifuna ne bagenda bamukola ki? Bamuwandiisa. Kaakati ebibadde bitambula sibiinaako bukakafu. Nabaga nti baasalawo ab'enna mu nkekeero okuwagirani nti era babuuza ne principal naye nga conduit yali hamu. Emotoka ezimu ne zijja zino eziriko kasasiro empya 5 ekyo bakimuteekako buteesi naye nkiwulira mu bigambo. So NRM omuntu gwe yaleese bw'aba owokusatu teweewuunya emuwa kumwejjako bw'aba owokusatu otegeeza atya? Namba 3 namba 3 senga avaayo nga ye namba 3 NRM yagala nnyo okubba netebbira waayo mu Kampala. Njogera ku kifo kino ekya Lord Mayor. Lord Mayor. Ebirala byonna esobola okugezaako nga Nakawa nga Kawempe nga wano ewani Minister. Minister Kabanda Central Kampala. Minister waliwo Kisenyi wano. Waliwo kiseera nga eri no go zone. Mukalulu kano. Bukyabadde. Kakati Lukwago abadde n'empagiri waga mu luli nga ne bw'omuleeta mu Nuupu. Waliwo abavaayo nti ffe tuli ba Nuupu naye tujja kuwono. Ojjukira lwe baleeta omukyala Nabira Nagai Sempala nga bamuwadde tiketi bajimmye kamiliyoni teyali kamiliyoni baali Latifu Latifu bwajja era Mulangira yalagira nti Latifu gwe ddayo ddayo Kawempe agenda okuddayo Kawempe ng'alina gwatuulako akalulu ne kakola ki ne kamukuba naye yadde Nagai yalina kaadi wavaayo ba honorable Medadi Segona, Bampuuga, ba Namboze, ba Kivumbi, ne bagamba ffe tuli ba Nuupu naye ku Lukwago tukola ki? This time tewali yavuddeyo. Yagezezaako n'ateekawo wagina brigade yabadde Mpuuga. Yadde Mpuuga. Yise bajjeno ba Makindi. Njagala tutaase oni mu Kampala. Yadde alina abantu basatu bataasa. In fact naye teyasobodde kwetaasa. Teyasobodde kwetaasa. Yadde ataasa ono omuwala w'e Nakawa Nakandi ng'ataasa chairman wa LC5 Wakiso ogundi Bwanika ng'ataasa Nakuya ng'ataasa ne Mabiki Bozi ne Lubowa Nansana Kyasi yazze nti omuti gwonna gubazze nagwo balabika nga bagusimbye ku lwazi tegwakoze eki bagutemyemu enku bagutemyemu enku naye eyinza obutaba reason babadde n'ekibuuzo ekyettima kibadde balina okwansalinga mu campaign zaabwe bo ba DF yes jukira bwe bamala okuva eno ne batondawo DF nga abantu bagamba nti bayiseke wa president bafunayo ekyoja muliro omuntu n'awa answer yayogerwa nnyo etali
nadiko ne mabike ku TV munanga ne bamugamba ati gwe mwalidde sente era zibalabika kati muli mmotoka nnene naga nti nze nali pulana wa nupu nga nona source ebweru era zenkola ki ne njogera ekigambo kimu nti olubuto tayekweka oli muwano omulabira mu kuwanda ogenda okola assessment ogenda okola maternity sente zijja mpola bweziti ekikola ne kikola ki kati ekyo bwe kiba kyazze balina kuddayo ku drawing table nti akalulu kano kizibu okupredictinga awaliwo abantu bowewuunya nti lwaki agudde nga toyinza kikkiriza. Good example is Semujju Nganda. Semujju bw'oteekawo ba MP ana waliwo baasinga ng'ali ogwo Semujju Sanagoka records zaalaze nti ennamba emu mu Uganda kati awo kiba kitegeeza asinga bonna Uganda yonna. Abalonzi baagala ki? Ojja kigatta ne Kyansi Bambi kye yagambye. Ne Kyansi Bambi yagambye bakoledde buli kimu, enguudo n'aziteekawo, n'abaleetera amasannyalaze, n'abawa emirimu, n'abagulya boda byonna n'abikola. Yasanzeewo obululu busatu. Nsibambi mbadde mumanyi nnyo emabega mu kusomesa amateeka n'okugakola naye nga tajja nnyo mu kkooti. Natandika okumulaba nga tuli nabinoonya tumaze okuwangula akalulu. Akalulu ako nga tuzze nga aba SDP. Nga tuvudde mu DP buli ava mu DP akuyulako akafika akamulaga nti wa DP gundi wetondawo pressure group yateekawo justice truth and justice Lukwago SDP negenda na bano bano abadibagirina ne Carlos iraba mulimu neze SDP kati fu tumala okuwangula strategy yaffe yali actually twagala tuyinza okuba nga twasingako katono ebbanga gundi Paul yakola mu pressure malefu ne Robert Kyagulanyi kwafe twakikola emyezi 7 ne tugenda mu district 87 ne tukola constituency ne tufuna ba leaders gundi yali mukulembeze wafune twamulonda mu kifo kyaffe kyonna amabiki ne tulonda structure yonna ne tulonda ne ba candidates mu Kampala tetwalina mu mayor ku district tetwalina mu chairman Kalungi n'atulumba ekansanga ku office yaffe njagala mungatte ku timu ya ngoli waki nange ndi wa DP Kalungi Bill Gates ogwo kusembayo Sebagala n'amugamba ko tukuwa otuwa tukusaba kyotuwa nde twagala Siraja abere deputy we naga sina ko buzibu netugenda mu Kalu nemuwangula netukawangula tugenda nabinoonya nabika mubuza ekibuzo ky'ettima nti wayi tuwe cabinet yo nagamba Sebagala Mustafa ni vice wange juki yatugambye Siraje mu ndagaano y'ekisajja kikulu Siraje ngenda kumunoonyeza obwa speaker muganga Kalungi wakajja mu byobufuzi speaker kusigwa omulonda gwe cabinet ye eriko abantu bana bwemba siriimu n'obwa speaker sibwagala yakobeera kansala nalonda Sebagala nalonda ani kati lwatuuka okulayira Makindye Sebagala namutumira nakati yali kansala namugamba watawa Siraje tokolagana nange emyaka egi 5 nabika yaliko ku mukolo n'avaawo nagamvuddeyo lwakuba towadde kati pressure we muyitirirako nampite bali naga wayi abasajja bangambye atadiko pressure ati gwe voice nondera cabinet kiramu abam enera M2 nawe no opposition omulala endo mukyala nda Sebagala ku education ili nimugamba nanga tera munesendisa nimusendisa mwirondere nze bimanyi kusendisa siyenza kumuntu kusayininga era yaje wange mirundi nga 10 paka lo yamuwa nebyaddamu yakulira okwagala omusenshalinga ate nenteekayo omugongo ne muonya akakiika akamusenshalinga bali bakawadde olanya nga tanafuuka speaker kati bana ababiri omu yali ala district yafa mwerabidde erinnya yakola kwa ala district Makindye bwe baddukanga ne sendisa ewa minister naga nti naffe batugoberamu bagoba gundi naffe NRM netuleka netumalako emyaka gyaffe 5 so mu byobufuzi olina okubanga okolagana n'abantu n'abali mu buyinza kubanga tolina jjojjo okusaka tolina kyakola bakuwadde wa speaker bakuwadde phone number bakuwadde ebyetaagisa tolina bwe wala kutuula na mukama wa speaker mukulu bwama nsaba otuwawuliremu kyekyawula Lukwago ne bali mwezi baawukanirawa okusinga
aba babiri ekisooka bali mwezo muzize mugoberera yaliko kansala nga nakawancha ayina y'amaka nga kikirya Kyambogo bwajja kubwa chairman yali chairman obwa division obwa Nakawa ne gundi namubba Kalumba nali kinyo kugoba omusango ogwo nga bagamba teyalizayininga teyalizayininga bali kukyala Kyambogo omulamuzi yawumula kateeza gundi yaliko ayigigi namugjamu nangamba ngenda kukola apiiru nemugamba tokola apiiru kasita oli mukubye ebyasi Kalumba dayo ku ground era bweyeddayo yayitawo yawangula this time round teyaŋŋambako ngajja naye nga muntu wange nnyo kuva dda tulina ebisango byabadde nyamba ebyabakola mu kofi bitudduka naye manyi kofi eriwo eyo nga ngenda nembawo amagezi wali kwagowa kati oluvannyuma nampita naye nze ondowooza oli makkati wandiŋŋambyeko ku ntandikwa nemuganja kukuyambako bwe nkomawo eka nga mmanyi Kasozi agenda kuba MP1 nangamba zijja kubwa roadman nemugamba nti otegedde ddi nze badde ngenze wa engineer nenzira ewaane ewa Kasozi kuba Kasozi abalonzi simanyi kye baagala bwe yabeerera wano emyaka egi ye muntu eyasinga ndowooza mu Kampala okuteekamu akalulu mu ssente ezo yafulumya akawumbi kamu n'ekitundu ebitaano teyabisasula era ate yabisasula agudde n'azimalayo nga buli ekizibu ekibeera wano buli lwofiirwa omuntu n'olwaza lumbe pate graduation yateekawo akakadde akaaka oluusi ng'akongezaako n'amafuta bukassa ne gava mu katoogo wagwayo amataba abantu ne basenguka amayumba ne bakola ki yayita emifaliso loole emu wano loole emu zibulangiti loole ne gambuts naye abantu baatuka ekiseera ne bamugamba nti tukuwadde kalulu nga balaba ambuleera kati time yatuuka practical nga zze ebbali onalebonyeko ng'ajja ku mukolo n'abawozike musajja yatuwanga miliyoni gwe otusaze 95 baali bamukubirako ne mukatalaawo bamusika amata kakati bwedde ebbali nga tozzeeyo mu bubi bajulirira Ameriya kye yakolera abeewaabwe ng'azina akadodi amugjeeyo bazzeemu ne bajjukira naye bw'olemerako n'obalemerako ate kati gw'onoonya gwe sirika bw'oba osobola kola by'obadde okola nga toli ki Sebambi bw'akola ebyo asobola okudda kuba Sebambi si ye muntu gwoga nti alina ssente bwe tumala okuwangula akalulu Sebambi twamulonda ku bwa Kampala District Land Board yes bamulwanyisa nnyo netumulwanira n'entege netumulwanyisa era yasigalawo n'akola perfectly nti akatale Jennifer Musike yatunda bilioni 4 ne bazeewola mu DFCU ne bateekamu interest ne bagala okukatwala yakabawera ku mutwalo gumu ogwa Uganda ekyo si kitono kinene alina bingi byakoze ng'ataasa ettaka mu Kampala alina bingi byakoledde constituency ye ebyefudisi bimulemi wejja kuba kyanga agenda kugatta ne bikola ki naye toyinza ku pressure ya president tewali asobola kugatta kati bibiine n'abiteeka wamu mu kaseera kano so Sebambi asobola okudda n'aba opposition nga bazzeeyo ne bategeera omulabe waabwe nti ali ogwo ne baddayo ku ttebo ne bakomawo bwebatakomawo kati omugigi guno oguzze guno suubi esaanyeewo ndowooza komanda abadde asigaddewo ye Nambooze ate naye asigaddewo lwa kisa kya Katonda waliwo ekiseera baali baleese musisi emukono ne bakubayo laale negaana okukwatayo ne bakola retreat Nambooze najja n'agikuba neekwatayo ate baadde bamutaddeko ekya ssente z'eddwaliro nagawa principal nyamba komawo kweno yakomyewo olwo lwatutte ne Kabando wa DP abadde mukwano gwe ne lumutwalirawo omwana asingayo obuto myaka 24 na Musel Robert n'alya ki n'alya akalulu kati fu challenge gy'okola gy'ofuna ng'oyingira obukulembeze nga pate
yekusuula oba yekukola ki yekubbula. Ffe twava mu DP nga DP tetuwagala ate tewali kyatwawula constituency eno yetwawula twalina twalonda abantu 2 delegates 2 tugende Namboole ng'emu ewagirwa Mabike endala ewagirwa Charles Kyagaba yali chairman wa DP wetuuka eri Ssempeebwa professor n'agamba nti n'engeri gye bavudde eri bombi ate constituency erimu nabaleke balonde wagenda okulya lunch bone MM sinaga nti mwe mufunye president jena ava Makindye East tetuyinza kubakiza kulonda 2 mude ajja kubatuuza mukole ki tetuuza neera we twafuluma kadipi kakomawo twayagala okuwa Shifula wa speaker Lukwago Shifula Lukwago abadipi ne batugamba simu mutulondera tujja kwelondera mwe mwewaggula mugende eri amano besize eki naye nga DP ina 10 NRM ina 10 na 3 nga ffe SDP tulina 9 ne ba independent nga 4 tutambula kironga basezi nga tuguza aba NRM abangi Shifula nga batugamba naffe tubawe owa NRM abere deputy asimwe era asimwe wajira asimwe bwati wajja yes kati enkolagano ogiraba nti okuva ku Sebana yalonda ono kansala yafiirwa omwana Lubowa nalonda n'omulala wa finance nga alina n'aba DP bw'omala okuwangula n'omanya nti nabano obeetaaga funawo bafixing kati kyekibuzo kyenjagala okumanya senior abantu badde bagamba naye Lukwago olwana nnyo buli kintu kyonna lwaki tokwataganako the government service delivery ate bali mwezi amanyiddwa nnyo ku service delivery agenda kutambula atya first challenge eriegi alina okubalansinga loyalty ye ewa principal oba ne top managers abalansinge n'enkolagana neki nabano tekikwewuunyisa for some 2 years Museveni ayinza okulekawo minsa awo nooli ne munne kyofa ate ku bombi alina last word yekyofa ate nga ye deputy ate nga ye deputy ono figurehead era olulaga nti kamala okwebuuza ku kyo Museveni ayinza okuwa ekifo cabinet minister yeebuuza ku state yes okay asobola okuwa ekifo naye nga gwe tolina buyinza akuwa owa vice president gwa lupo naye nga odo zijja ggulu eri atalina yadde ekifo kyonna nabbanja prime minister oweggulu wagaa tojja kukikola ekyo tokikola naye nga wano gwosigala n'ebitiibwa byo n'olya ssente zo bwe omanyi okulya ezirye buli lw'olinnya ku kigere ky'omulala ng'ovudde nantaba wamulaba yavuddeko yagenze bubi yatuuka ekiseera ng'akuba essimu n'agiteeka ku lawudi baaba ne bakuwulira tubagambe ki ndulu nevuga ng'ali naye yatuuka ekiseera n'alinnya ku bigere ng'ayita mu kalangwa ne bamutegula ku bwa minisita kati namubeera just wakisa n'amulekera ebintu ebi yamulekera SFC mukuumu olwa insecurity eri ekayunzu namuwa ne kalina 2 awe namugongo era yadde yagudde si muntu gogamba nti ali bubi ate abadde ne influence nene muganda wa Mabaati omusango bagugyeyo yabadde akivuga ne bamugamba nti omusango tukoze eki tugutadde so eyobufuzi olina kubalansinga bw'osanga bajja kutuuka ekiseera bagambe kati eri orientation ekyankwazi lord mayor ne bameya mwena muntu beetaaga wano ani anaagenda ani anaasigala ate wali obuzibu Lukwago yabadde agamba nze sigenda abadde abikola ate bano bagamba jangu ate nga bamulekerayo naye alina byabadde atuukiriza ebyabali in the beginning bonna bameya bagendako eggulu ne Lord Mayor abatwalayo yali ono muzibe w'amaaso Lutu yaliko kansala abaliko obulamu ne bakomawo nga bakanyiza ebintu 5 ng'ekimu ku byo teri kukuba laala yonna mu open space emyaka 5 mu Kampala toyinza gendayo n'okuba laala ku ssaawa ya Queen oba ku State Square gobadde Lord Mayor Lord Councillor ne gye bayita
gundi bagiyita bateyo annual report gye yakola Lukwago amala ayitibwa stakeholder bonna edwa state of the address yagiteeka mu stakeholder munda era asobola giteeka ku kwa kyali kibu kale kye bakituukiriza tudelata ne bakola ebirala byonna naye ng'ekyo bakoze eki ekyokubiri bw'onaaba ne bakansala abo tugeze afunya majority mulina kye mwagala okuyisa nga abalina embakiganyi be balina ne minisita asobola okugana lipooti eyo okugiyisa kanso ye n'agyetwalira mu parliament ne idi babirina balina ne ba directors ogenda kikola otya nga toyiseewo kubanga under normal circumstances bwe bagitinga mutandikira bottom to up mutandikira kuba LC ne mugenda ku 2 mugenda ku 3 ne mulyoka mu bisenswe ne wa minister wakati awo temulabyewo nga bibuuka kanso ziganya okutuula nnyo muwala wange Zahara Luyika ayise by the way Zahara muwala wange bambi okay naye bwe bajjamu vetting na sidinga ne Malende batawula byansanyusa oli balinga abaali bamulanga obulwadde taperforminze naye nga akabanga katono kakoze ayeewo omubiri ku bantu be basibye ekyo kyokka kikumala okola ki okumuleka n'omuwaayo ekisanja ekirala kati ekyokubiri Lukwagundi kyagenda okufuna bali mwezo agenda kufuna akatogo ka Lord Councillors aba NUP nga naye tebamukkiririzaamu aba NUP nga balina interest endala ku issue emu kati abo beegatte n'aba NRM abaagala okugaa nti ffe tulina ekibuga naffe tulinamu kati siteeke tulina basatu kati tulina ne baminisita bombi baffe ne baana abo batuteeri influence ejja kujja ekomewo wano kati obanga omuntu omu gwe nalimanya amanyi ebizibu bye yali Nyakaana yalina ng'abenyambi batono naye ng'asooka kuyita bano opposition ne batuula ebbali yakuyisaawo kino kiki kimugamba bavaayo ne bakkaanya kanso agenda okutuulira eddakiika 4 nga byonna bikoze eki ffe twalina kanso 2 naye nga waliwo kanso gye twalina nga benyambi batusinga nga tulina ne Luko naye nga abo abatusinga ba committees balina committees bakulira naye nga tubawadde ne twalina ku buyinza butafaana kati KCCA gwe genda okuwulira okusolooza wali omusolo olabirire gwe ogenda kukolera mahogany olabe ebizimbe gwe kati buli muntu ng'akola ki bwe tuba tutukanga mu kanso nga Mayambala ye speaker nga kanso etabose batuwalula ne tukasuka akapapula Mayambala agamba adjant 30 minutes nga tugamba Wamagoni kati gwe tugikugyeko tukenda mumbuulire gye nduze mumbi kati bw'oba tolina bukodyo awo tokola ki toyitawo okujjako twalina obuzibu bumu ne Kalibbala twalina Kalibbala nga ffe tusinga obungi nga ne meya waffe Sebaana n'azimba Sebo Green Recreation Center nangamba Seraje yange osule wano ne mukazi w'ennaku 5 ng'olya ng'onywa oluvannyuma tubeeko tukitwogera ne mugamba meya ogawaki naga gwe nkuwadde sulawo toyagalawo sewakisaakalawo nensulawo ennaku 5 kyala n'omukima nangamba nti ekifo kino mubadde mupangisa wali ku Shine Hotel okutuuza kanso zammwe mbawadde wano ku bwereere naye ebyokulya n'okunywa temujja nabyo bwe mubigula wano nenkyanjulira speaker nga nze vice chairman speaker naga nti tufunirawa konze Sebaana omusuubira kumufunako ki tavaako yadde 10 n'awandiikira manager n'akubira manager naga otampa million 3 abantu sijja kubaleetayo ku kanso manager n'aŋŋamba ne mugamba nti Kalibbala gwe noonya w'oliira awalala naye bya Sebaana biveeko kifo kye tuwadde kya n'ayita kanso ku Sebo Green nange ne ngiyita ku Shine n'ayita speaker ng'alina ogikubiriza chairman nga nze mututte ne ntwala deputy speaker wamuyitanga Mwajjuma kuva ekibuga eyaffe neewera kukolamu eyiye n'etawera ne tuyita resolution emugjamu Owesige Kijambo bwe yajja yali former town clerk kati ali ku board ya land board bamulonze n'akubiriza Kalibbala najja ne lawyer we Katumba wa Lukwagandi company ali no bino si bya council tebiriimu baloya atuula awo awandiika ebitamusanyusizza Kalungundi ne bawaabe wa Sebaana
nti nze njagala kusuula aba DP ndeeta aba NRM. Nengamba Sebana ngenda kuleeta Mulangira. Ono yamutumya aneetondere n'agaana tugenda mu kanso. Ne tulonda ne bamujja nze namugaa sijja kulonda maze ekiteeso kiyise ng'owewandeko ku kalulu nze kandideeti wange wuuyo. Kati Kagolola kale yali ada DC gwe nalonda. Nangamba ngenda kwesimba onimugaa sooka owandiike ng'olizayininga ekifo kyo. Ate si kikuzaako. You go for ogenda full blast. Tikiti yemutere kudda. N'atiitira ne tukiwangula. Kati mu politics mubeeramu give and take. Oba omwagala oba tomwagala, the issue is numbers. Kyoleese ababo bokka tebakiyisaawo onaakiyisa watya ku balala. Okay. Kati mwami Lwamache njagala okumanya bakabiriiti oba golden generation bakabiriiti bawano mu Buganda bonna bali ku ttaka. Segona, Mwanga Kivumbi, Mpuuga, Omugalati oli Abedi, Lukwago, Mwanga Kivumbi bonna ku ttaka. Kitegeeza kyensi ebadde bakooye ebirozi badde baweddeko baddawa bafulumye oba bagenda kusinkana abantu badde mu balumbe buto. Factors nyingi ezisudde abantu. Sobola kugitu buli omu alina eyiye. President Museveni alina we yali n'agamba abantu bano mukaaga sibaagalamu mu parliament ey'ekkumi n'ebbiri eno gye tugenda mwalimu Mwanga Kivumbi, mwalimu Ssemujju Nganda, mwalimu Lutamaguzi n'abalala basatu. Omu yekka yasobodde okudda. Namboze. Ekyo kimu. Waliwo power fighting mu bibiina byennyini. Mpuuga Mwanga bw'osoma ebyafaayo bye n'abantu abo Banamboze, Bampuuga, Bakivumbi, Lukwago babadde solid ku bintu ebimu era lumu baavaayo ne beekolera Ssuubi ne bayita n'ababaka. Olumu ne baawukana ne Ssuubi ne Lukwago n'akola jetti. Banamboze agenze ewa vice president ng'ono agenze Luweero. Banamboze yatuuka leeti nga bamaze okugera ne bamunyigiriza Wakatomi ne bajjamu omuntu omu ne bamu-accommodatinga ate n'alwana nabo. Kati bazze balwana naye nga abalwanyisa ye President Museveni era ng'ebimu abifacilitating. Bawulirako ku ssente nnyingi ezajja mu COVID ewa Besigye. Besigye n'agamba nina ne koodi za Bank of Uganda n'azitereka omwaka mulamba nga naye azoozaamu ku kyoto n'amala n'azibaddiza. Ekyo ne kibeerawo alidde. Bawulirako ku Guudu ne Bali DP. Nze nali Lukwago mbidde entambudde naye mu byobufuzi ebbanga ddene okuva nga akyali guild president. Makerere gye yamala emyaka egisukka 7. Nentambula Sebana nga tugenze Ebbaale bagamba nesimbewo nenga nti nga sina yadde emmotoka Ebbaale Ddungu tambula okutuuka ku Nyumerera otambula kilomita 2 onoonya otya akawe mu biseera ne baga sijja. Kati ekiseera we kyatuuka gundi nankubira Mwanga nga tebakwatagana nani nembidde. Kati agenda okunominate agenda mu kalulu Besigye n'agamba Lukwago n'agamba Namboze mwazika ku mmotoka eri gye nakuwa mu kampeni yo akozese. Namboze n'agigaanira. Sajja watu n'ayagayaga n'afuna ka Ford kagundi Love 4 ekagula namayanja ku bbanja yamalako emyaka 3 nga tannakasasula miliyoni mitwalo 4 teziwedde n'abeera nga amutiizinga ngenda kakuggyako mpasente zange. Kati bw'atyo bwafaana. Kaakati bw'amala okuva n'abo waliwo olutalo lw'olwana ne weerekeramu. Yagenda full blast ku Mpuuga n'asinga ne bali be baayawukana naye. Waliwo ekiseera aba elders okusooka yali Katikkiro etuuzaako abantu ababiri gamugira mumulekawo ne wayingirawo munnaddiini. Munnaddiini bw'ayingirawo principal n'ayita gundi n'ayita Muwanga twagala omuntu yasaze layini tumuleke tumukubire ddala. Naye buli muntu aba nekyagoba. Yali agoba kifo kye yali avuganya n'ow'emukono. Ekifo ekyo ne kigaana.
kati olutalo lwavaamu lw'abantu babiri abalina enju z'amanyi z'endabirwamu ne beekuba bonna bazayiise eya Kivumbi yayiise netakoma kuyiika neeyiwa omusaayi gw'abantu 7 netakomaawo neetwala obwa MP sirowooza nti agenda kubeera leader of opposition takolofayinga n'oli gyayiise bonna bwe baba bali Magombe bagenda kusinkanayo beetereeze ki ekyabasudde kati oluyiiro olujja ojja kululaba ate era mu Nuupu kuba president tatudde wakyaliwo ebigamba nti okugwa kwa Lubongoya kulimu ne lopu yagambye nti ono wajja sijja kuba ate nga ono yansinga ekitiibwa kati ebizibu biva mu kibiina mwennyini nebikola ki waliwo kati abalwana nga nti Nabbanyi ono tukinalako atya jangu tukole tulabe nga tumusuuluza ekisanja kino wakiri agende eyo akube enduulu olutalo lubaddewo e Busoga wakati wa Maama Busoga ne mulamu wa Busoga teruggwanga ne juzi lubaddeyo era abantu bonna abasinga abadde batali ku Maama Busoga bagudde nti to the extent nti yasigazaawo power naye eragira bwamala okugwa abantu bali balowooza aweddemu ne banyiiga kati president kyeyakola olwokuba yamanyi politics is about numbers bamala omusuula museeke n'amugaa jangu gwogenda okuba ku abiri abagenda okuperekera ku nomination n'amuleeta era sente ezigambibwa nti yasaasaanyizaako ne kuba Nuupu zavudde wa mukulu era bwe bamaze okuwangula tebasoose magere Abanuupu bonna babusoga bagenze wakadaaga maama tweyanziza badde batubba wano n'otukolewo kati abo osuubira oba containing otya obutabatwalayo ngaliwo ne Anita baleese ne bakyaleeta olwa ssente zino awo Anita waayagala okuddako ayinza obutaddawo nga sipiika kyekibuuzo era kyembadde njatwogereko Mwami Lubwama omukulu Norbert Mao yayise bulambalamba pekere MOP agenda kukiikirira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ebyogerwa buli omu agamba ajja kubwa speaker ajja kubwa prime minister ajja kubwa vice ndi omu kuba balowooza nti aweere ekifo ekimu tajja kibuuka atinatera okumaliriza omulaba wa chances nene ndi ajjanga speaker chances ajjanga speaker ono afuuke deputy ajja muteeka awalala anti presidency yalonda naye alina influence ne kujja kwe luli yalina mu mukono era alina both bajja naye nga ono seeka yonna yagicompromises yamugana his excellence sekandi okujja okufuuka speaker yafuuka deputy gundi okujja ne bamenya nebatuuka ne Kadaaga kakati ekitukayanya nga omuntu yakafa tukyakaaba twetememu onabeere tukozesa ya district yemu abeere naye olwadde mwalimu yali amaze okunominatinga wajjeema katongole katerega basaalirwa era bavuganya naye ng'alinga katemba era enkolagana gye babadde bakolagana naye nga tojawula na opposition nze nga Kadaaga Anita sisobola mutuukako nga nsiise mu basaalirwa n'amala nannangira wampandikako nabba ettaka Bukedde yadesa mga biri byali mu kooti nasagamba nkutwale Bukedde yanogana ne konze ofiira chairman LC5 bateze gye ntwala sirinda idea mbikuumira wano kakati issue eriemu nti ekifo Kadaaga yamuyitako ate byazaakola bimu ne bituusa n'okugaana bazimbe bapangise sudiire ekifo ekyo ekikapu ekyagenda awo kimale kitwayiremu n'owa poliisi yamwolekera ogende Seattle kuolanya president amala agaana issue ey'okujja ne ripooti z'abadde afuna abadde amulinda agguse olubimbi kati gwolaba Mao kaseerera ako kogamba kwe batemyemu bakatemyemu gulwa Mao nga bwe batemamu aka olanya ng'awangulidde ku 10,000 gwogamba Mao yawangulidde ku mmeka abadde akaaba ne mu kalulu ako kale twakola endagaano naye abasajja bansiibyeko omuntu paka baga nti omusajja muleke jjukira basooka kuteesa nti bwe nkomawo awantu nga sirina yadde omubaka kirabika kitya sewamala ne bajjamu Kasolo Kasolo yali asimbye amakala ne bamuzaayo bwe kyali era bwe yamaze okubba akewuwe nga bwe bagamba simanyi n'alumba ak'omuyimbi
Kakuto Kakuto ekiro wawulira birala kumakya kati akone kafuuka enya emusobola okufuula akantu konna okujjako nga kijiyitiriddeko. Kasini njaga kutegere bulungi olaba Mao okufuuka speaker Anita okufuuka deputy president oba tena ajagenda walala backbencher president alina ifu ayinza okumutereka mu OPM oba voice omuntu namute yamanyi ekibalo kye naye nga focus enene eri nakyogerako satu naye nagenza okulanga naye akirangirira kitegeeza nti ekintu kifumbe kiri muli n'ekyagundi kiri awo ekyani ono atone jeno naye yajja buzirwa kuba mirimu gye yakola ayinza obutaddamu kufuna ekyo. Okay, nga tubaliza ekisembayo kyotegeeza kubanga tulinayo ku Lwokubiri tulinayo akalulu akasemberyo ddala ku Lwokubiri Makindi ndiyo yagenda dda omukulu yagitwala Omalo yerangirira sirowooza nti bakandidate bonna batudde tuyinza okufuna election y'abasatu oba ababiri baliwo bikyaliyo mu kooti tulinde. Okay, amagombolola amalala gonna binaaba bigize byabakama ajja kuba tusaliddeyo bwatyo tufugwe nga tetusuddeka tusigwe gusoose bamulangirireko ku bwa Lord Mayor nalimini Lord Council bamulangirira abaddeyo ate yali wakutaano n'akola ki n'ayita mu process so enkola agimanyi kati gwe ekyo kyolabanga ekizibu kiyinza okutuuka nga tugenze mu kalulu essaawa yonna. Okay, effect y'abali mwezo nga Lord Mayor ogisuubira otya kuba bameeya b'amadivision abadde takola bubi nnyo nabo bw'anaateekawo omutima ogugamba nti okwegatta geemaanyi ajja kukola naye Lord Mayor kati Mayor to be gwe mmanyi gwe nkozi baddeko naye asobola n'okugyamu ekigattu kino n'akikukuba nga zivuddeko ebibyo biri si byakuteesa nnyo bw'amanya nti kyekituufu afiirawo kati ate ekyo bakansala bajja kiraba ng'ekizibu ojja kulaba divisions within council ojja kulaba caucuses ojja kulaba kiki ekisinga obukulu kwatagana na technical team eyo bw'oba togirina ne bano ne bwe muyomba ne mulwana nga implementer takikoze kuba politician is just eyes on hands off.